something. Asinzi. Then you take a shot. We don't see up to a combi and take a direct. Then you look take a. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chukuma msao kutazimenda pal FM ekole mtu abulijjo tukulisa kuva mukumana mokutuna ko tukwebaza okubera ngo kyali naffe olango kyawuliriza baganda bange twasumana mu twagulwa nabo ko amma batudde Mashallah. batwana bako amma opposite ne bilali yao asabaha mubakadde baffe abatusomesa Sheikh Mtanzania Allah musasira musonye Amin ya rabbi. yafa musomesa wange yantandise kitabu kya Allah nateeka mikono ya Sheikh Muhammad Haruna Bukenya. Mashaallah. Musomesa baffe bakyali Sheikh Salih Kiswiriri. Allah musasire na Sheikh abeja. Allah alayhim jami'an. Omukisogo ngotutembere nga mbatumirako kulokubanga balobenda benga kwebali. Naam. Bawuliriza faraidu banyumirwa. Mashaallah. Okubanga ebitandika kanyumirwa. Naye abitandise obutandisi. Naddala atandise programu eno nga twatambula naye twatandika naye nga muganda wange agisiraje kakanzu awe ekikogwa ne muganda we sibalamu mamuli mutabu y'amaanyi kulokubanga mutandise leero omusomo ate mugujjedde mu bbanga naye biidhinillah kimanyi Sheikh agonzamu tutinageri amaaso mujja kubeeranga mutegeera obanga mumanya kituliko biidhinillah taala. Sheikh tumudde nga tutunulidde thamara ekibala biki mwana wattu bitufunamu okula lwaki guno omusomo twagulonda ku lwokubiri abantu basome emmali abamulekwa babitegeere kiki ekigendwa ekyo exactly lwaki olwokubiri Pal FM yateekako faraid emmali y'obusika seeka kyabadde atunnyonnyola era kyagenda tuddamu mu katikitiki. نعم شيخ عمر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Kiri zabwe munanga abadde kwiranga kyali kakyekumiddeko tutandikire bwe tukomye tugambye nti tulabe ekiyitibwa thamara ekibala oba ensonga enkulu ekinywisirwaki oba obusika bwetololera ku ki mu bufunze kyetuva okulabako kiriza ne kano tukwongereko bwe tuba tugeraageranya irimu ene ya faraidu nisbat hadha alilm ila ghayrihi min alulum irimu nyingi kubanga bugenda mu faculties ez'obusiramu ze tuyina kulliyat at-tarbiya kulliyat al-qur'ani kulliyat al-hadithi kulliyat ash-sharia zonna mpitirivu bwogezaako kugigeraageranya hadha alilm ila ghayrihi au ila sa'iri alulum bwogezaako kugigeraageranya n'irimu endala oba n'okumanya okulala فإنه من حدود علم الشريعة. Yes. إقوام الشريعة من علوم الفقهية. نعم. إليكو سيدية فقهي لا شك في ذلك. بل إنه علم مستقل. يتونغود دني وانكو بدنجي مو فقهي. فقهي على المهم تيكي جينجاولو فقه العبادات فقه المعاملات انتكده bulungi ezo nazo na anwa alfiqhiyya naye kati ono bagita fiqhu almawarith ndizo twagamye mu manya gayo mwenye bita fiqhu almawarith obukenkofu obukwatagana ku byobusika ebyo byo byetongodde so kakasa muganda wange Sadati Mutaya mashaallah ali amaliriza thanawiya asomera nakaserawo mashaallah ne yangambe ku kyati ate kujamia ate faraid liyathbut ubashiruhu liyathbut nange namugamba kama umirat Aisha أن خديجة أن تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نبي هذه الأمة ليثبت. نعم. Dekula naendo byanjawulo dekula it becomes now naera bwokiraba naawe anti exactly kale inshallah nam katugenda maaso agenda maaso nokubanga atuwuliriza katugende ku nsonga eno ebyo byonna tubitegedde we bityo bibiri naye irimu enani yagireeta nza byogera oba Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba Jibrilu Imamu Maliki oba Imamu Abu Hanifa
kiriza tuberenga tussa mu quotation oba mu bracket okumanya ani yassaawo irimu eno ani yagitandikawo. Yes, ekyo kikulu nnyo okumanya kuba physics sebo olwale tusaba zi chemistry n'owulira nti Avogadro's law of constance owulidde nga bazisoma nti ani yatandikawo Newton, Isaac Newton owulidde abo bonna babasomako kumanya physics wajakola ki kakati sebo n'irimu eno gy'owulira tusomeye ebyobusika teyava luddawa wabula yava mu ggulu kyekisookera ddala kyenyinza okukakasa. Alwadi'u huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yagiteekawo ye Allah tabarakahu wa ta'ala. Yes, wadi'u hadha al-ilm nga gye tulaga ojja kakasiza ddala naawe kakase nti ddala kennyini yakola ki yagiteekawo fi kitaabihi al-karim ng'asinziira mu kitabo kyekituufu Qur'an ey'ekitiibwa mateeka ge yatusindikira haythu tawalla qismata al-mawarithi binafsihi, ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala yeewa obuvunaanyizibwa n'atemaatema ebintu bino n'abitukwasa. Falam yakilhi ila malakin muqarrab, bamalayika bali kumpi nnyo ne Allah naye teyebagamba nti abange muntemetemera ebyobusika nedda. Wala ila nabiyin mursal, ababaka Allah yatuma bangi awo seeka lugoberi yasinga okumanyaawo babaka atuulirako nti 12 n'egigwamu ontagide bulungi naye teri nabbi yenna mu bannabbi Allah be yatuma gwe yagamba nti ayingire mu byobusika ontegedde bulungi. Yes, qad bayyana ahkama al-fara'id wa qadha fi ba'd al-masail wala ila nabiyyi, ate nga tukimanyi bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana ahkama, yannyonnyola amateeka ago oluvannyuma lw'okumusibwako ontegedde bulungi. wa qadha fi ba'd al-masail, era kennyini n'ayimirirawo naye n'alamula ku zimu ku nsonga ezaaliwo ku mulembe gwe binafsihi, ye kennyini sallallahu alaihi wasallama. Okitegedde kamirathi al-jaddi, nga bw'onoolaba obusika obuli wakati wa jjajja kamirathi al-jaddi, ng'obusika bwani bwa jjajja wal jadda, ni jjajja mukyala, jaddi yawa musajja ni jadda ni mukyala. Wa mirathi dhawil arham, n'obusika obw'abooluganda dhawil arham kikiri am obusika obw'abooluganda. Wa hadha la ishkal fihi, era ekyo tekiri mu kubuusabuusibwa kwonna wala muarada, era tewali akiwakanya mbamanyi. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما هو إلا وحي يوحى. نبي صلى الله عليه وسلم bwali bubaka bwe yali atutuusaako Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amussaako nga wannyonnyola, tebyali lam yakun min indihi, tebyavanga mu birowoozo bye byavanga min indi subhanahu wa ta'ala, eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnati nabawiyyati ta'ati mufassiran lil Qur'an, nolwekyo ebigambo bye sallallahu alaihi wasallam tujja bikozesa nnyo gye bujja byajjanga nga binnyonnyola Qur'an mujimalihi wa mubayyinatan li mujmalihi, era byajjanga nga binnyonnyola ebyo bye tusangamu obuzibu okutegeera mu Qur'an mu bufunze. Al-mujmal allati laysa wadihu dalalatiha min al-ayat, ekyo ekitategeerekeka mbagirawo nti aya bw'ogisoma bw'oti fihi ma huwa mutashabih, waliwo otategeera directly, tizina direct translation nga zikwetaagisa bamale kunnyonnyola. Ontegedde bulungi nga tezitegeereka. Kati lawla an qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bayyana kayfiyata as-sala, ne tugisanga nge singa nabbi teyayimirira kunnyonnyola bute bwe tusaala, ne tusanga busanzi aya mu Qur'an nti wa aqimu as-salata وحتى والزكاة للزكاة سنغا إذا لم يكن بهذا العمل تبيين تلك الآيتين أو الموضعتين الصلاة والزكاة أني يبدأ بكرة كما في النتوى يبدأ تماني إنه قام مبينا لمجكة آية مجمل لكن يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته زي تقول شيء zezitunnyonnyola ku mbeerefana. Kati mufunze eyatandika irimu eno era yagiteekawo eyagitulalikako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kyetusembyayo nakyo mu nsonga eyo istimdadi ilmi al-fara'id, evaawa eva luddawa, ekyo kibeera direct translative. Ate tustamaddu ahkamu al-fara'id min al-kitabi was-sunna,
annabawiyati almutahhara eno irimu ogenda kugisanga mu Qur'an ogenda kugisanga mu sunna zi hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam ebikozi nyonyole bikolwa bye nebiyakakasawo nebyakolebwa mu maaso ge wa ijma'ati as-sahaba n'abamanyi mu basahaba bye bigattako wajtihadatihim fi ba'd al-masail n'okunyikira kwabwe mu kunoonyereza okw'enjawulo mu nsonga ezimu ezagwangawo ku mirembe gyabwe katawurithi al-jaddi ma'a al-ikhwa ng'obusiko bw'abooluganda nejjajja nga basisinkanye mu migabo egyo obwo bwalimu zirizala yes jaddati wal ikhwa wal jadd ma'a al ikhwa kadhalika wa thuluthu baqi lil ummi nekimu ekyokusatu ekisigalawo ekiweebwa maama mugamu ku masala ge bagamba mas'alatu Umar ibn al-Khattabi okunyikira kwa Umaru kusinzira ku nsonga ezagwawo nga bwetunalaba baada an hadda az-zawjayn fil mas'alatayn uvanyuma lokubanga yawa ogabira abafumba babiri agamasala gabamu abafumbo omu ku bafumba babiri gebayita amasala ga Umaru watawrithi dhawil arham n'okunoonya okunonoza ab'enganda okubasembeza mu busika wanahawiha min al-masail allati ijtahada fiha as-sahaba n'amasala amalala mangi oba n'ensonga endala nnyingi ezajjamu okulowooza okugenda ewala ennyo okuva mu basahaba fi dawi nususi al-kitabi was-sunnati fi al-fara'id ng'ate basinziira ku Qur'ani y'ekitiibwa wamu ne sunna za Nabi sallallahu alayhi wasallam kal masalih al-mursala n'ebintu ebyenjawulo wallahu ta'ala a'lam obudde bondaba nti butambudde baze nabo kusoma fara'id al-muhim nga tumaliza khulasatul kalam bintu bino byonna atuwuliriza fe tugamba bugambe tigenda ku YouTube sebo kati emirembe anti bagita .com emisomo kwejiri mejitirivu nnyo negino gyennyini buli gwe tumala gulinnyayo kakati gwe program bwebe kuyiseeko ngozeret la baasa agenda bugenzi kuki omusomo oteekamu butesi Islamic Inheritance Consultancy in Uganda Islamic Inheritance Consultancy bwe kiba kiyinza okukaluubiriza genda bugenzi oteekemu ekiraamo ky'Oluganda ekiraamo mu Luganda oba teekamu English will bwinaleta ka video butere ojja kubanga kozeki nekyensembyayo nakyo nekyensembyayo nakyo era Islamic Inheritance Consultancy Limited tuliwo okwebuuzibwako ku bikwatagana ku busika okulungama yes tobeereeyo n'ogamba nti ate tolina bwebuuzaako n'okola amanyanga jangu weebuuze ofuna okukola ki okulagirirwa afuna oba gwagenda okulama kitegedde kyogamba nti yeebuuza ng'amaze okufiirwa byetwebuuzaako bingi biki ebyateekeddwa okukola emaali bagigabanya batya byonna bingi by'oyinza okwebuuza kasita omuntu afa biki bye muteekeddwa okukola kati ebyo insha Allah basobola okuba nga batwekwatako okusobola okuba nga ate tubatereza mu nsonga ezifaanako barakallahu fika jazakallahu khairan mukadda kusule tuli mu programu kusiyazirayo natuwadde ku busika tulabye athamara kiki kyetufuna mu kubeera nga tusomya ilimu eno n'okubeera nga tugiyiga maliriza nga kuutira bahujjaj oba bagenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okukola empagi ey'okutaano nti bannange tulwaneko ne ku mpagi endala ekino nabaddeko ntubaako kigayamu akatono naye seeka Jamilu Nsuuga twabadde ku musomo gusimye ddala ogw'abahujjaj abagenda abako akantu kayogedde ntukateako ennyisira tosanga haji oba haji agenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'empagi ey'okusatu eya zaka seka nayo badde yakugamba nti gibagambe abasinga tebagimanyi taratiba empagi ey'okusatu eya zaka Allahu akbar omuntu okugyamu esente olyage nti batodde bagambye nti babaze zaka milioni 10 mu maali yange njijjemu njiweeyo illa man yassara Allahu lahu okulika Allah bw'abakoze iki obutono bwa zaka abantu abazeza 10 abamunene naye bantu emitwalo 3-5 kuba twabazeemu ekitono omuntu agenda yasudde obukadde 20 agenda ku hajji zaka abangi b'emitwalo 5 exactly wekibeera
bwagenda nga ajjako emitwalo 2.2 ku buli miliyoni 2.2 ku miliyoni mitwalo 50 naye ng'eno empagi agisasudde nga tabuukidde empagi. Lwekityo kitegeeza bateekeddwa okuwa zaka. Kaloozi kange abantu abagenda ku nnyumba ya Allah gye mugenze zaka mba musobola okugiwa mwaligenzeeyo nga empagi eno mugikakasizza bagijjumbire. Waliwo ensonga y'okugenda otadda naye kibi nnyo kuba yakadda mu miraathi gwe mutugambe mbaadi wasiyatin yusa biha awudaini kati awo Sheikh wa Faraido alina kajja tunyonyera mu maaso inshaallah nti waliwo ebbanja mwana eritakutukawo naye ng'ate wagenze ku mpagi endala. Kabadde kalowoozo kange abagenda ku haji mukalowoozeemu nga tusaba Allah ekiti abatambuze bulungi mubeerenga emikolo egyo mwana wattu mugikola nga Allah wagisuubya. Mutugenda kuma wano mbadde ne Sheikh Omar Kasule owa Inheritance oba w'emmaali y'obusika nange Sheikh Hussein Mwonge atulekere omwaganya aba sports bayingirewo basobole okubeera nga boogera ebirungi entomooli kwasino. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.